zikubire waggulu ng'omwebaza Mukama kubanga mulungi. Mwebaze kabaka w'abakabaka. Mwebaze Mukama mugambe taata webale. Webala atukuuma n'otutuusa ku nnaku ez'okusanyuka. Webala atukuuma n'otutuusa ku nnaku ez'okujaguza. Webala atukuuma n'otutuusa ku nnaku ez'obuwanguzi. Webala atutuusa n'otutuusa ku nnaku ez'okulaba bye twali tutalabanga. Mwebaze Mukama mugambe ddala mazima bye tutalabangako, bye tutafumiitirizangako mu mitima gyaffe, bye tutakwatangako, by'otegekedde abakwagala. Mukubire engalo ez'amaanyi atutegekere ebirungi. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo atutegekere ebirungi. Mugambe taata sikyafaayo ku kiki omulabe kyalowooza kubanga gw'ondowoleza birungi byereere. Mukubire engalo ez'amaanyi akulowoleza ebirungi ebyereere. Mukubire engalo ez'amaanyi akulowoleza ebirungi ebyereere. Mwebaze Mukama akulowoleza ebirungi ebyereere. Mwebaze Mukama alina ebirowoozo ebirungi. Mwebaze Mukama atuyisa mu ntiisa y'omulabe. Mwebaze Mukama atuyisa mu nkwe za Setaani. Mwebaze Mukama atuwonya mu ddogo. Mwebaze Mukama atuwonya mu bulogo. Atuwonya mu masitaani. Atuwonya mu balina emitima emibi. Mwebaze atuwonya mu b'enkwe. Mwebaze atuwonya mu bafitina. Mwebaze atuwonya mu balogo. Mwebaze atuwonya mu basezi. Mwebaze atuwonya mu b'enkwe. Mwebaze atuwonya mu b'emitima emivundu. Munkubire engalo ez'amaanyi Mukama mwebaze eyatununula mu magombe n'okufa. Mwebaze Mukama oyo eyatujja mu maanyi g'okufa n'amaanyi g'amagombe. Mugambe Yesu webale saddaaka gye wawayo ku musaalaba. Mugambe Yesu webale saddaaka eyo gye wawaayo ku musaalaba Gologoosa. Mwebaze Mukama. Mwebaze Katonda omulungi. Mugambe webale eyantonda mu kifaananyi kyo. Mugambe webale Mukama eyantonda mu kifaananyi kyo. Webale eyantonda n'omutima ogunjagala. Webale gwatandekerera. Webale gwatanjabulira. Zikubira waggulu w'omutwe gwo. Emirundi mingi naawe gy'osobola okujjukiranga Mukama takwabulidde, takulekeredde, takuvuddeemu. Mukubire engalo ezo ez'amaanyi ezimwebaza. Mukubire engalo ezo ez'amaanyi ezimuyimusa. Mukubire engalo ezo ez'amaanyi ezimugulumiza. Mugamba amatendo gange gonna gago Mukama. Mugamba amatendo gange gonna gago Mukama. Mugamba amatendo gange gonna gago Mukama. Ekitiibwa n'amatendo Mukama mbikuwa. Webale gwampisa mu ntiisa y'ekiro. Webale Mukama gwampisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze Katonda omulamu. Mwebaze Katonda ow'amaanyi era ow'ekisa. Mwebaze Katonda akola obujulizi obuteegaanika. Mwebaze Katonda akola eby'amaanyi, akola eby'amagero. Ayimusa abanaku n'abaavu, n'abajja mu nfuufu ne ku lubungo, n'abatuuza waggulu wamu n'abalangira b'abantu be. Mwebaze Mukama ayimusa abanaku n'abaavu, n'abajja mu nfuufu wamu ne ku lubungo, n'abatuuza waggulu wamu n'abalangira b'abantu be. Mwebaze Katonda oyo w'ekisa. Mwebaze Katonda oyo w'amaanyi. Mwebaze Mukama amenyaamenya obusaale n'amafumu g'omulabe ebikutomera emisana n'ekiro. Mwebaze Mukama amenyaamenya obusaale n'amafumu g'omubi. Mwebaze Mukama akuwa obukuumi emisana n'ekiro. Mwebaze Katonda omulamu. Mwebaze Katonda ow'amaanyi. Mwebaze Katonda ow'ekisa. Zikubira waggulu mugambe webale Mukama nkooneramu. Zikubira waggulu mugambe Mukama webale gwa nkooneramu. Thank you Lord for endorsing my life, endorsing my achievements. Mwebaze Mukama kukooneramu.
mwebaze Mukama akukoneramu, mwebaze alwana entalo zo, akutandikira wiiki n'agikumazaako. Mwebaze Mukama akutandikira wiiki Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mwebaze olw'engeri gy'akukulemberamu mu ngendo zonna z'otambula. Mwebaze oyo akulembera mu ngendo zaffe. Mwebaze Mukama oyo akulembera mu ngendo zaffe, akulembera abagenda mu safari ez'ewala, akulembera okutandika kubatambuza ebigere nga bagenda kumpi okukola n'abakomyawo, akulembera abavuga eggaali nga bagenda kumpi awo n'abakomyawo mu mirimu gyabwe, akulembera abavuga pikipiki zaabwe n'abatwala n'abakomyawo. Mwebaze Mukama akulembera abavuga emmotoka, abavuga emmotoka zaabwe eza private. Mwebaze abange tetuyita mu makubo lwa bukugu. Apaana, it's not about the experience, it's about the grace of God that you drive home to work. Mwebaze Mukama akulembera amagenda go n'amadda. Yasuubiza mu Zabbuli 121 nti anaakulemberanga amagenda gaffe n'amadda ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Mwebaze Mukama, mwebaze akulembera ababodaboda n'abasaabaze baabwe. Mwebaze Mukama oyo akulembera ababodaboda n'abasaabaze baabwe. Mwebaze Mukama oyo akulembera ababodaboda n'abasaabaze baabwe, akulembera abatakisi, akulembera abaminibasi, akulembera abakosta, akulembera ababaasi ezigenda okumpi n'ezigenda ewala, afuga mu ggulu ne ku nsi. Mwebaze Mukama oyo afuga mu ggulu ne ku nsi. Mwebaze Mukama oyo afuga mu ggulu ne ku nsi, afuga entambula ey'omu bbanga, afuga entambula ey'oku ttaka, afuga entambula ey'oku mazzi mukubira engalo ez'amaanyi, afuga entambula ey'omu bbanga ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Mwebaze Mukama afuga entambula ey'omu bbanga, afuga entambula ey'oku ttaka n'ey'oku mazzi. Mwebaze Mukama, mwebaze mugambe weebale ssebo. Twandibadde twaggwerawo mu makubo, Mukama weebale. Twandibadde twaggwawo, omulabe waffe yanditumize, omulabe waffe yanditumazeewo. Mwebaze Mukama oyo, mwebaze Mukama oyo olw'ekirabo eky'obulamu zikubire waggulu ng'omwebaza, olw'ekirabo eky'obulamu zikubire waggulu ng'omwebaza. Mwebaze Mukama because of the gift of life. Give praises, give thanks to the Lord for the gift of life. Give praises and give thanks to the Lord for the gift of life. Zikubire waggulu zinoge, mugambe weebale Mukama. Nandibadde nafa naye olw'ekisa nyimiridde. Mugambe Mukama weebale, nandibadde nafa naye olw'ekisa kyo Mukama nyimiridde. Nkuwa ekitiibwa Mukama, nkuwa amatendo. Osukulumye kabaka w'abakabaka, tewali akwekana, tewali akufaanana. Weebale ssebo, weebale Mukama, weebale kabaka w'abakabaka, weebale totuwaddeyo eri abalabe baffe okutukola bye baagala. Mukubire engalo ez'amaanyi, omulaba abadde akwesunga wiiki yonna Mukama n'akuuma. Tatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'ababi. Mwebaze Mukama oyo atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'ababi. Mwebaze Mukama oyo atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'abalabe baffe. Mwebaze Mukama oyo
kyatuwaddeyo okubeera emmere manya og'abalabe baffe. Yeebale atusiba amaanyi n'atunyweza, atuwonya mu bigambo ebisongovu mukubira engalo ez'amaanyi, atuwonya mu bigambo eby'ebikolimo mukubira engalo ez'amaanyi, atuwonya mu bigambo by'omulabe mukubira engalo ez'amaanyi. Mwebaze Mukama, mwebaze Katonda abeera omulamu, mwebaze Katonda ow'ekisa. Mugambe Taata, simanyi bwe nsobola kukwebaza, naye nkwebaza gwe akebera omutima, kubanga olaba okwebaza kwange nga kuva munda mu ntobo y'omutima gwange. Webale Mukama, mwebaze Mukama, mwebaze Mukama, mwebaze Mukama. Baako ebirungi by'olowoozaako mwebaze, baako ebikulu by'olowoozaako mwebaze, emitego gyakuwonyeza girowoozeeko mwebaze, obutegotego bwa Sitaani Mukama bwakuwonyeza bulowoozeeko mwebaze, mwebaze, mwebaze Mukama, mwebaze Katonda oyo omulamu, mwebaze Katonda oyo omulungi, mwebaze, mwebaze Mukama. Yebale, yebale Mukama, yebale, yebale Katonda ow'ekisa. Mugambe webale Mukama okumpa ekisa nga kingi, mugambe webale Mukama okumpa ekisa nga kingi. Buli lunaku oza bujja ekisa kyange Mukama, buli lunaku oza bujja ekisa kyange. Webale Mukama onkwesa abalabe bange bonna, webale Mukama. Yimusa emikono mugambe neeyongera okwewaayo gy'oli Yesu ndiwo, mugambe Yesu neeyongera okwewaayo gy'oli ndiwo, mugambe Yesu neeyongera okwewaayo gy'oli ndiwo. Ndi owaawe, yogera mulimi olukwanguyira wewe yeeri Mukama. Ateze naye emikono gye ayagala kurisiivinga by hand. Mugambe ndiwo, ndiwo Mukama. Future yange Mukama eri mu mikono gyo. Ndiwo Yesu eyazuukira mu bafu, newankubadde engeri abaali enguzi ne babateekamu ebigambo ebirala, ne batambula nga boogera nti tewazuukira. Tekikuggyako okuzuukira, era tekikuggyako okubeera Mukama w'obulamu bwange. Ndiwo Mukama wange Yesu, ndiwo Mukama wange yazuukira era omulamu, ndiwo. Ebisigadde byonna byakaseera buseera mukubira engalo ez'amaanyi. Ali mu ddwaliro okubira Mukama engalo ez'amaanyi, ali mu ddwaliro, ali mu kkomera. Abalwadde bawona bulijjo, abasibe bateebwa bulijjo. Mukubira engalo ez'amaanyi wonna w'oli. Ali mu ddwaliro, ali mu kkomera. Ngambye nti abalwadde bawona bulijjo, abasibe bateebwa bulijjo. Yusufu yateebwa fayiro n'ezivunda. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo akyusa ebyafaayo. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo akyusa ebyafaayo. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo akyusa ebyafaayo.
gwe n'omwoyo omutukuvu muli bawanguzi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukama ffe Yesu yagamba siribaleka bamulekwa naye ndibawa omubeezi omwoyo omutukuvu. Yaniriza omwoyo omutukuvu atuwa obuwanguzi. Yaniriza omwoyo omutukuvu oyo atuwa obuwanguzi. Yaniriza omwoyo wa Mukama oyo atuwa obuwanguzi. Otyo yaniriza omwoyo omutukuvu mugambe tukwaniriza Mukama waffe. Yimusa emikono gy'ekisibo kyo kiweyo eri Mukama waffe. Yimusa emikono egy'ekisibo kyo kiweyo eri Mukama waffe. Yimusa emikono egy'ekisibo kiweyo eri Mukama waffe. Ekisibo kyo kiweyo eri Mukama waffe. Ekisibo kyo kiweeyo kyonna. Ennaku 10 n'ennyanga zitugwereddemu tetusobola kusigala kyekimu. Ennaku 10 n'ennyanga zitugwereddemu tetusobola kusigala kyekimu. Ekisibo kyo kiweeyo eri Mukama waffe. Ennaku 10 n'ennyanga zitugwereddemu tetusobola kusigala kyekimu. Ekisibo kyo kiweeyo eri Mukama waffe. Ekisibo kyo kiweeyo eri Mukama waffe. Byonna byonna ebyakuyingiza mu kisibo byogereko. Byonna byonna ebyakuyingiza ekisibo byogereko. Byonna byonna ebyakuyingiza ekisibo byogereko. Byonna byonna ebyakuyingiza ekisibo byogereko. Otyo yogera ne Katonda. Betusiba tetusiba kweraga eri bantu. Okusiba kwaffe si kw'abantu, kwa Mukama. Oyinza n'ogamba omuntu nti obadde osiiba n'awakana kubanga era talina mpeera ya kisiibo. Naye bw'oyogera ne Katonda amanya ng'obadde osiiba kubanga era yakebera munda. Naye mubuulire ensonga ezo. Mubuulire ensonga ezo. Mubuulire ensonga zo. Mubuulire ensonga zo. Waliwo ensonga ezigenda okukolwako ne bw'oba badde tosiiba. Oyinza okuba nga tuwabimanya naye nga toli mu saaviisi eno. Oyinza okuba nga wabimanya naye nga wabimanya leeti ng'osibyeyo ennaku ntono. Ne bw'oba osibye lwaleero lwokka. Ennaku 14 tezaali nsalire. Toba Mukama yazitusalira nti bwe zitaawerenga ataaziwezenga taamukolerenga. Nedda. Tuzisiiba lwa kwagala. Tuzisiiba lwa mukwano gwaffe ne Mukama. Yogera ne Katonda nga tuweesalira musango. Yogera ne Katonda nga tuweesalira musango. Bw'abaawo ekyokwenenya kyenenye bwenenya mu maaso ge. Bw'abaawo ekyokwenenya kyenenye bwenenya mu maaso ge. Bw'abaawo ekyokwenenya okyenenye mu maaso ga Mukama. Otyo
bw'abawo ekyokwenenya okyenenye mu maaso ga Mukama. Otyo yogera ne Katonda weeyonje weerongoose mundayo. Yogera ne Katonda baako ky'omugamba guno omuze teguddanga mu bulamu bwange. After all Mukama onnyambye ennaku 14 nzimazeeko nga sikukoze. Ekibadde kikutawaanya nga kyakulemerako nga kyangeri kyogere ne Mukama. Bayibuli eyogera mu Matayo 17 olunyiriri olwa 21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo abatali kusaba na kusiiba. N'olwekyo kyonna ekyakulemerako kyogere ne Katonda omulamu. Kyogere ne Katonda omulamu. Ekirwadde kikome kati, omuze gukome kati, buli ndagano ya mulabe ekome kati. Byonna byonna byokyawa tebyeyongerayo na bulamu bwo. 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 Baako ebintu byogamba gundi njawukana naawe kati. Yimuka ku bigere ebyo mpuliranga lw'ekibulamu. Yimuka ku bigere ebyo. Oyinza okuba nga gw'otudde naye akulemesezza okwogera. Otya okwogera wazze naye akumanyi mwami w'omukyala wo. Nsaba otambule weegulire ebbanga. Buy yourself a space. Find your time with your God. Yogera ne Katonda wabeewo byeweeyawulako. Mugambe Mukama guno omuze ngwekutulako olwaleero. Embeera eno ngyekutulako olwaleero. Ekisibo ky'ennaku 14 kikomekkerere n'embeera eno. Ekisibo ky'ennaku 14 kikomekkerere n'embeera eno. Ekisibo ky'ennaku 14 nkimalirizanga n'embeera eno eggwerawo ddala. Baako embeera gy'oyogerako mu maaso ga Mukama. Otyo baako embeera gy'oyogerako mu maaso ga Mukama. Ekomaawo. Embeera kigambo ekomaawo. Endwadde kigambo ekomaawo. Endagaano kigambo ekomaawo. Baako byogamba bikomaawo. Enough is enough. Baako byogamba bikomaawo. Enough is enough. Baako byogamba bikomaawo. Enough is enough. Otyo saba mulimi olukwangwira ne baako kyewejjako. Okyejjeko mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Bane kyewejjako. Okyejjeko mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Emyezi 6 egiri mu maaso gibeere ekyanjawulo. Ekibadde kikutawaanya myezi 6 egisoose okutuuka mu Juni kikomaawo mu linnya lya Yesu. Ekibadde kikutawaanya myezi 6 okutuuka mu Juni kikomaawo. Ekibadde kikutawaanya myezi 6 okutuuka mu Juni ono kikomaawo. Tekisuuka Juni. Actually tekisuuka this date. Tekisuuka lwaleero.
tekisuuka lwaleero, tekisuuka lwaleero. Katonda atuwadde wezanga nnungi. Katonda akoze endosimenti mu kusaba kuno n'okusiiba kuno. Katonda waali atubeereddewo akoze ebyekisa. Baako by'osazaamu ng'ogamba Mukama bino tebiddanga. Baako by'osazaamu ng'ogamba Mukama bino tebiddanga. Mukama okkirize essaddaaka yaffe, okkirize ekisiibo kyaffe. Mukama okkirize essaddaaka yaffe, okkirize okwewaayo kwaffe. Mukama okkirize, okkirize taata, okkirize Mukama. Osaasire busaasiza abaana bo, osaasire busaasiza abaana bo. Baako by'osazaamu ng'obisazaamu mu linnya erya Yesu. Baako by'osazaamu ng'obisazaamu mu linnya erya Yesu. Otyo njagala ndabe buli omu ng'atambula asazaamu. Njagala ndabe buli omu ng'atambula asazaamu. Njagala ndabe buli omu ng'atambula asazaamu. Otyo njagala ndabe buli omu nga kyakooya akisazaamu. Njagala ndabe buli omu nga kyakooya akisazaamu. Otyo njagala ndabe buli omu nga kyakooya akisazaamu mu linnya eryo eryatuweebwa. Tewali na linnya ddala eryatuweebwa eriyinza okutulokola wabula erinnya lya Yesu. Tewali na linnya ddala eryatuweebwa eriyinza okutulokola wabula erinnya erya Yesu. Wabeewo by'oyawukana nabyo mu kisiibo kino, wabeewo by'oyawukana nabyo mu kisiibo kino, wabeewo by'oyawukana nabyo mu kisiibo kino. Otyo wabeewo by'oyawukana nabyo mu kisiibo kino. Otyo bisazeemu mu linnya erya Yesu. Olina erinnya liwa emirimo. Olina erinnya eryakuweebwa eriyinza okulokola liwa emirimo. Olina erinnya erituwadde ffe n'obujulizi liwa emirimu. Olina erinnya erituwadde obujulizi ffenna liwa emirimu. Sazaamu embeera eyo, sazaamu ekibeerabeera, sazaamu embeera eyo, sazaamu ekibeerabeera. Sazaamu ekibeerabeera, sazaamu embeera eyo. Sazaamu embeera eyo. Sazaamu ekibeerabeera. Olwaliro Mukama agatta amaanyi ga nnaku 14 mu lunaku lumu. Olwaliro Mukama agatta amaanyi ga nnaku 14 ez'ekisiibo mu lunaku lumu. Olwaliro Mukama agatta amaanyi ga nnaku 14 ez'ekisiibo mu lunaku lumu. Olwaliro Mukama agatta amaanyi ga nnaku 14 ez'ekisiibo gonna gakonsentratinze mu lunaku lwa leero. Abali emitala w'amayanja musabe, abali mawanga ga Buwarabu musazeemu bye mutayagala, abali mawanga ga Buwarabu musazeemu bye mutayagala,
abali mawanga ga Buwarabu musazeemu bye mutayagala. Abali mawanga ga Buwarabu musazeemu bye mutayagala. Abali mawanga ge Bulaaya musazeemu bye mutayagala. Amaanyi ga nnaku 14 ez'ekisiibo gonna gakoze twetinze mu lunaku lwa leero. Otyo abali e Bulaaya musazeemu byonna bye mutayagala. Abali e Bulaaya byonna bye mutayagala mbisazeemu. Sazaamu rejection, sazaamu losses, sazaamu suffering etagwawo. Ekibonoobono kisazeemu. Ekibonoobono kisazeemu. Ekibonoobono kisazeemu. Otyo kozesa amaanyi agali mu nnaku 14 ez'ekisiibo. Kozesa amaanyi ago. Otyo kozesa amaanyi agali mu nnaku 14 ez'okusaba n'okusiba kwali e Bulaaya. Abali mu Asia, abali mu Australia sabasazaamu. Abali mu Asia, abali mu Australia sabasazaamu. Olwaliro yawukana n'ebipuresha, olwaliro yawukana n'ebidiabetisi, oyawukana n'okubeera ng'obeera ku gakerendo, obeera ku gayiso, oyawukana n'okutya, oyawukana n'okweraliikirira, oyawukana na buli ekikumalako emirembe gyo. Bisazeemu n'ebiri mu baana bo, bisazeemu n'ebiri mu baana bo, bisazeemu n'ebiri mu baana bo, bisazeemu n'ebiri mu makaago, bisazeemu n'ebiri mu makaago ebitategerekeka, bisazeemu n'ebiri mu makaago ebitategerekeka, bisazeemu ebiri mu mirimu gye ebitategerekeka, bisazeemu ebiri mu mirimu gyo ebitategerekeka. Otyo otandika butandisi wandyongeddemu amaanyi ne wejjako olunabe. Otandika butandisi wandyongeddemu amaanyi ne wejjako olunabe. Ffe tituloopa walala. Ebitulumba tubyogera na Mukama. Ebitulumba tubisalizaamu wa Katonda. Ebitulumba tubisalizaamu wa Mukama. Ebitulumba tubisalizaamu wa Mukama. A prayer is a petition. A prayer is a petition. Ekikulemeddeko kyejjeeko kisazeemu. Ekikulemeddeko kyejjeeko kisazeemu. Abali mu Asia, abali mu Australia, ekikulemeddeko kyejjeeko kisazeemu. Abali mu Asia, abali mu Australia, ekikulemeddeko kyejjeeko kisazeemu. Those who attend this service through the church without walls, abali mu kanisa etalina bisenge, abali mu USA, abali e Canada, sazaamu ekibadde ekigaaniddewo, sazaamu olulimi olukwanguyira, sazaamu mu lulimi olukwanguyira, sazaamu mu lulimi olukwanguyira, sazaamu mu lulimi olukwanguyira. Spiritual warfare yasazaamu. Ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi, naye byamaanyi okumenya buli kigo kya Setaani. Ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi,
n'ebyamaanyi okumenya buli kigo kya Setaani. Sazaamu otyo bakolisa ekyokubiri essuula 10 olunyiri olwokuna lugamba kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Abanga oli mu lutalo, oli mu lutalo, oli mu lutalo, oli mu lutalo, oli mu lutalo. Bakolisa ekyokubiri essuula 10 olunyiri olwokuna n'olwokutaano. Bakolisa ekyokubiri essuula 10 olunyiri olwokuna n'olwokutaano. Wagamba ndi kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri n'eby'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekigulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemula buli kirowoozo ekyo okuwulira Kristo. Menya buli kigo kya mubi, menya enkambi y'omubi, weegazanye Kanani munene, ebisenge by'obwavu bisuule, ebisenge by'obwavu bisuule ku ttaka. Abali mu USA, abali e Canada, menya ebisenge by'omulabe. Abali mu USA, abali e Canada, menya enkambi y'omubi. Abali mu USA, abali e Canada, menya enkambi y'omubi. Abali mu USA, abali e Canada, menya enkambi y'omubi. Menya amaanyi g'ekizikiza, menya emyoyo egifuga amasaza, menya emyoyo egifuga ebitundu, menya emyoyo emibi egy'omu kizikiza kino mu mirembe gino, menya ebikwata obwengula. Kutula enjegere mu linnya erya Yesu, kutula enjegere mu linnya erya Yesu, kutula enjegere mu linnya erya Yesu. Tewali lujegere lusigala. Kutula enjegere za siriimu, kutula enjegere za siriimu, kutula enjegere za siriimu, kutula enjegere za TB, kutula enjegere za TB, kutula enjegere za TB, kutula enjegere za hepatitis, kutula enjegere za hepatitis, kutula enjegere za hepatitis, kutula enjegere za kansa, kutula enjegere za kansa ku bantu ba Katonda, kutula enjegere za kansa ku bantu ba Katonda, kutula enjegere z'ekibi, kutula enjegere z'ekibi siini, kutula enjegere z'ekibi siini. Break the chains of sin, break the chains of sin, break the chains of death, break the chains of death, break the chains of death, break the chains of poverty. Gaziwa wegulire space kuba omubi. Ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya
tumenye ebigo ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si bya mubiri naye byamaanyi eri Katonda. Menya buli kigo kya mubi. Atudde yimuka tetuli mu kunaanya, atudde yimuka tetuli mu kusaaga, atudde yimuka tetuli mu muzannyo. Ekikutawaanya bulijjo kikube, ekikutawaanya bulijjo kirinye. Menya ebigo bya Setaani bimenye, ebisenge Setaani byakussaako bimenye, ebisenge omulabe byakussaako bimenye. Okuziyizibwa kwonna kuveewo, okuziyizibwa kwonna kuveewo. Ebikuziyiza ebyekiikawo byonna menya, ebikuziyiza ebyekiika mu kkubo lyo byonna menya, ebikuziyiza ebyekiika mu kkubo lyo byonna menya, ebikuziyiza ebyekiika mu kkubo lyo byonna menya. Otyo otandise okulwana, mwana wa Katonda, otandise okulwana. Va mu kifo, va mu kifo, embeera girumbe buli nsonda. Va mu kifo, embeera girumbe buli nsonda. Va mu kifo, embeera girumbe buli nsonda. Amafuta n'amaanyi weegali. Yambala amafuta n'amaanyi n'omusaayi gwa Yesu okuba omulabe. 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 Yambala amafuta n'amaanyi n'omusaayi gwa Yesu kuba enkambi y'omubi. Yambala amafuta n'amaanyi n'omusaayi gwa Yesu. Menya enkambi ya Setaani, menya obwavu bwa Setaani, menya ebirwadde bya Setaani, menya ebisiraani bya Setaani, menya ebikolimo bya Setaani, menya agaloota agabi agava emagombe, menya agaloota agabi agava mu Geyeena, menya agaloota agabi, menya agaloota ag'entiisa, menya agaloota ag'obwavu, menya agaloota ag'okulemererwa, menya agaloota ag'okulemererwa, menya agaloota agabi, menya agaloota og'okudda mu kyalo, menya agaloota og'okudda mu kyalo nga tolina kintu, menya agaloota oga kofini, menya agaloota og'entaana, menya amaloota oga keesi z'abafu, menya agaloota ago. Bakolinsa ekyokubiri ya Sula 10 olunyiri olwokuna lugamba kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri n'ebyamaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Sazzaamu ago agaloota og'emisota, sazzaamu ago agaloota og'ebisolo nga bikugoba, sazzaamu ago agaloota agabadde gajja n'ovaamu embuto, sazzaamu agaloota agakugira n'ovaamu olubuto, sazzaamu agaloota agakugira n'ofiirwa omwana, wafiirwako omwana ng'omaze okuloota oguloota ogubi, ate neekaakatwaloosa oguloota nga toyinawo omwana omu. Nzija gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga nkutegeeza nti totya. Tumenyamenya amaanyi g'okufa, tumenyamenya amaanyi g'emagombe,
tumenyamenya amaanyi g'agaloota agabadde gakulira abaana bo, tumenyamenya amaanyi g'agaloota agabadde gakuttira abaana, tumenyamenya amaanyi g'agaloota agabadde gakwambulamu embuto. Otyo togayalirya ddakiika gye tulina, togayalira ddakiika gye tulina. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi, naye ebyokulwanyisa byaffe bya mwoyo, by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Bakolinsa ekyokubiri essula 10 olunyiri wa 4. Menya buli sitaani kye yakuzimbako, menya buli sitaani kye yakuzimbako. Omugayaavu muviire gwe weerwaneko, menya buli sitaani kye yakuzimbako, menya buli sitaani kye yakuzimbako. Agamba mu Luka 10:19 nti laba mbawadde obuyinza obw'okulinyanga ku misota, enjaba zonna ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe Setaani. So tuwabenga ekinaabakolanga obubi n'akatono. Eriya yayita omuliro negukka. Ebyokulwanyisa bya Katonda byonna bijjeyo, yita omuliro. Yita omuliro ku bizimba ebiri mu lubuto, yita omuliro ku bizimba ebiri mu n'abaanayo, yita omuliro ku mawulire amabi agava mu malwaliro, yita omuliro ku mawulire amabi agava mu sikaani, yita omuliro ku mawulire amabi, 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 yita omuliro ku mawulire amabi. Amawulire amabi yonna gye gabadde gava suula ku muliro, yita omuliro ku mawulire amabi. Luka essula ya 12 olunyiri wa 49. Yesu agamba nti najja kusuula muliro ku nsi, naye obanga gwaka nkyayagala ki? Luka essula ya 12 olunyiriri lwa 49. Yesu agamba nti najja kusuula muliro ku nsi, obanga gwaka nkyayagala ki? Yita omuliro, yita omuliro. Embeera si yetuwangula, ffe tugiwangula. 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 Abalumi 8 olunyiri lwa 37 lugamba n'emu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo okuwoya yetwagala. Biwangula ebigambo bye bakwogerera, biwangula ebikolimo bye bakusindikira, biwangula bye bakuwandiikako mu mpapula z'amawulire, biwangula bye bakuwandiikako ku social media, biwangula bye bakukolera ku malaalo g'abafu, biwangula bye bakukolera ku mayirikiti ku buwanga bw'embwa, biwangula bye bakukolera mu magumba g'abafu, biwangula bye bakukolera mu buwanga bw'embwa, biwangula bye bakukolera mu buwanga bw'abantu. Yambala omusaayi gwa Yesu wangula, yambala omusaayi gwa Yesu wangula. Otyo wangula buli ekibadde ekikutte, wangula buli ekibadde ekisibye, wangula buli ekibadde ekiziiza, wangula buli ekibadde ekiremesa, wangula buli ekibadde ekyekiikawo. Amaanyi ga Katonda omulamu gaago gayita, amaanyi ga Katonda omulamu gaago gayita, amaanyi ga Katonda omulamu gegatta naawe, amaanyi ga Katonda omulamu gegatta n'obulamu bwo, amaanyi ga Katonda omulamu gegatta n'obulamu bwo, amaanyi
Katonda omulamu gegatta n'obulamu bwo. Amaanyi ga Katonda omulamu gegatta n'obulamu bwo. Ebyakwata mu January bita kati. Ebyakwata mu February bita kati. Ebyakwata mu March bita kati. Ebyakwata mu April bita kati. Ebyakwata mu May bita kati. Ebadde bikutte mu June bita. Kuba amaanyi g'ekizikiza. Kuba laba amaanyi g'ekizikiza gagenda. Laba amaanyi g'ekizikiza gagenda. Abo abasumulwa mubatwale manju. Abasumulwa bangi mubatwale manjwe. Abasumulwa bangi mubayambe mubatwale manju. Laba ekisa. Waliwo amaanyi agagudde mu kibiina. Yongeramu amaanyi ng'okuba emyoyo emibi. Yongeramu amaanyi ng'okuba ebikwekiikamu. Yongeramu amaanyi ng'okuba ebikulemesa. Yongeramu amaanyi ng'okuba ebikuziiza. Abali mu USA, abali e Canada mukube. Abali mu Latin America mukube. Abali mu Latin America mubikube. Abali e South Africa kuba emyoyo emibi. Abali e South Africa kuba emyoyo emibi. Abali e South Africa kuba emyoyo emibi. Otyo abali e South Africa kuba emyoyo emibi. Otyo abali mawanga agatwetoolodde. Abali e Sudan kuba buli mwoyo omubi. Abali e Sudan kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Kenya kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Kenya kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Tanzania kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Tanzania kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Somalia kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Abali e Somalia kuba ebikwekiikamu kuba ebikulemesa. Kuba mu linnya erya Yesu. Kuba mu linnya erya Yesu. Otya spiritual warfare. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda okumenya ebigo. Abali e Sudaani, abali e Kenya, abali e Tanzania, abali e Somalia, abali e Burundi, abali e Rwanda kuba buli ekikwekiikamu n'ekikulemesa. Abali e Rwanda kuba buli ekikwekiikamu n'ekikulemesa. Abali e Rwanda kuba buli ekikwekiikamu na buli ekikulemesa. Abali mu DRC Congo kuba buli ekikwekiikamu na buli ekikulemesa. Abali mu DRC Congo kuba ekikwekiikamu na buli ekikulemesa. Abali mu DRC Congo kuba ekikwekiikamu na buli ekikulemesa. Abali mu DRC Congo kubira ddala ebikulemesa. Abali mawanga agatwetoolodde. Abali mu West Africa, abali mu Africa. Waliwo amaanyi agali mu ffe. Waliwo amaanyi agali mu ffe. Waliwo amaanyi agali mu ffe. 1 John 4:4 ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. 1 John 4:4 ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. 1 John
ali mufe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Kozesa amaanyi g'oyo ali mu ggwe. Wangula akalimi akabi akakutambulirako. Wangula akalimi akabi akakutambulirako. Kozesa amaanyi g'oyo atudde mufe. Wangula akalimi akabi akakutambulirako. Otyo wangula na buli mwoyo ogukugolokokerako gw'omanyi ne gw'otamanyi. Wewe space, wewe space, wewe space. Canaan land munene. Wewe space, Canaan land munene. Ekikwata promotion yo. Ekikulemesa okulakulana. Ekikwata promotion yo. Ekyonoona savings zo. Ekyonoona savings zo. Ekyonoona savings zo kikube. Ekikwata promotion yo kikube. Ekikulemesa ogenda maaso kikube. Ekikulemesa ekiggala amakubo go kikube. Kubira ddala mu linnya erya Yesu. Kubira ddala mu linnya erya Yesu. Kubira ddala mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono egyo ogamba nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwokubiri nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwokusatu nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwokuna nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwokutaano nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwomukaaga nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwomusanvu nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogwomunaana nti Mukama mpa amaanyi. Anti laba ekisa. Kiddemu ogwomwenda nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogw'ekkumi nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogw'ekkumi n'ogumu nti Mukama mpa amaanyi. Kiddemu ogw'ekkumi n'ebiri nga gwe gusembayo nti Mukama mpa amaanyi. Yuzaayuza buli mwoyo ogukwatira mu bwengula. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukwatira mu bwengula. Yuzaayuza buli mwoyo ogukwatira mu bbanga. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukutte ebyamagero. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukutte ebyamagero. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukutte ebyamagero. Yuzaayuza buli mwoyo ogukutte by'obadde osuubira. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukutte sente zo. Yuzaayuza buli mwoyo ogubadde gukutte ebyamagero byo. Otyo 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 otyo. Yuzaayuza buli mwoyo gwonna omubi. Bayibuli etugamba mu Efeso 6:12 nti tuyuza emyoyo egikwata mu bwengula. Yuza emyoyo egikutte essimu ey'omugaso. Yuza emyoyo egikutte ebbaluwa ey'omugaso. Yuza emyoyo egikutte transactions zo. Yuza emyoyo egikutte transactions zo. Yuza emyoyo egikutte transactions zo. Yuza emyoyo egikutte promotion yo. Pull down the strongholds in the mighty name of Jesus. Pull down every stronghold in the mighty name of Jesus. Pull down every stronghold in the mighty name of Jesus. Buli mwoyo omubi gwonna gukubire wala, gukube ku ttaka. Yerula obwengula, yerula obwengula, yerula obwengula, yerula obwengula, yerula obwengula. Yerula obwengula, yerula obwengula, yerula obwengula, yerula obwengula. Yongeramu amaanyi eddakiika nga 2 yerula obwengula. Ebikwata visa, ebikwata tiketi, ebikwata konteyina zo, ebikwata sente z'okukiryalinga konteyina, ebikwata abaguzi, ebikwata bakasitomazi byonna biyuze.
ebikwata ba clearing agents byonna biyuze, ebikwata ba suppliers byonna biyuze. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu, kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Yimusa emikono gy'omugamba, ayi Mukama, ompeere ddala omukisa, ogaziya ensalo zange. Ayi Mukama, ompeere ddala omukisa, ompe okuyaayana kw'omutima gwange. Ayi Mukama, ompeere ddala omukisa, okusimbula mwezi guno, okumalako omwaka, nange nga nnyina kyendaga, nga nange nnyina kyenkutte. Ayi Mukama, ompeere ddala omukisa, obumwa bw'abalabe bange obuggalire ddala ddala. Yimusa emikono egyo waggulu, tambula ng'okima ku mukisa ogw'ebuvanjuba n'ogw'ebugwanjuba. Tambulira omukisa ogwo mu linnya erya Yesu. Saasaanira Kanani ng'okireminga omukisa oguli mu nsi eno. Bwe tumala spiritual warfare, tuba tuddako ku kireminga mukisa. Yita omukisa, yita omukisa awabadde byonna byogobye, awabadde byonna byomenyemenye, awabadde watuula ebibadde bikutawaanya. Teekawo omukisa, yita omukisa mu linnya erya Yesu. Otyo yita omukisa mu linnya erya Yesu. Otyo yita omukisa mu linnya erya Yesu. Guyite, 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 guyite. Ogwetaaga. Jabezi n'akabiriranga Mukama. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. And Jabez cried unto the Lord of Israel, saying, O Lord, that you do bless me indeed, and enlarge my territories, and that your hand may be on me, that I may not feel sorrow again at any time. And God granted Jabez whatever he asked for. Ebyomirembe ekisooka essula nnyo olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba Jabez n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be, kubanga maama we yamuzaala lwa buyirike. Jabez n'akabiriranga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti, singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange, era obanga omukono ogwo gunaabanga nange, nneme okulaba obubi nate buleme okunnumya omwoyo. Mukama n'amuwa kye yasaba. Ye Katonda wa Jabezi gwe tusinza musabe omukisa. Sika omukisa ogw'ebuvanjuba, sika omukisa ogw'ebugwanjuba, sika omukisa ogw'omumambuka, sika omukisa ogw'omumaserengeta. Tambula, tambula mwana wa Katonda, gukimeko. Ebigere by'otambula biri prophetic. Ebigere by'otambula tambula ebyo wonna w'osabira kati biri prophetic. Yonna gy'onaagenda omukisa n'ogusangayo. Whether you go to the east, you will find your blessings. Whether you go to the west, you will find your blessings. Whether you go to the north or the south, you will find your blessings. Whether in the central, you will find your blessings. Claim your blessings. Proclaim your blessings. Otyo, proclaim your blessings. Declare your blessings. The power of proclamation. The power of proclamation. The Bible says in the book of Job chapter 22
verse 28, that you shall declare a thing and it shall be established for you, and the sun will shine on your ways. Yobu essula 22:28 Bayibuli egamba nti era onoolangiriranga ekigambo nakyo kinanywezebwanga. Langira omukisa, langira omukisa okuva mu nsonda ennya. Ali mu bizinesi, langira omukisa. Ali mu ofiisi, langira omukisa. Omukozi wa gavumenti, langira omukisa. Omukozi wa buyannakyewa, langira omukisa. Akolera private companies, langira omukisa. Omulokole n'awatali mulokole yitwa omukisa ogwo. Omulokole n'awatali mulokole yitwa omukisa ogwo. Yitwa omukisa oguli sustainable. Yitwa omukisa ogubeerawo. Yitwa omukisa ogubeerawo era okuwangaala. Yitwa omukisa ogubeerawo era ogukola. Yitwa omukisa ogubeerawo era ogufuna. Yitwa omukisa ogubeerawo era oguwangula. Yitwa omukisa. Yita amagezi, yita amaanyi, yita omukisa. Yita amagezi okuva eri Mukama, yita amaanyi, yita omukisa. Yita amagezi, yita amaanyi okuva eri Mukama, yita omukisa. Yita amagezi, yita amaanyi okuva eri Mukama, yita omukisa. Amafuta gakulukutire ku mutwe gwo. Amafuta ag'okukulaakulana gakulukutire ku mutwe gwo. Amafuta ag'okukulaakulana gakulukutire ku mutwe gwo. Amafuta ag'okukulaakulana gakulukutire ku mutwe gwo. Amafuta ag'okuzaala gakulukutire ku bulamu bwo. By'okwatako bizaala naawe ozaala. By'okwatako bizaala naawe ozaala. By'okwatako bizaala naawe ozaala. Amafuta ag'okuzaala ga claiming. Amafuta ag'okuzaala galangirire. Amafuta ag'okuzaala galangirire. Amafuta ag'okusiimibwa galangirire. Amafuta ag'okusiimibwa galangirire. Amafuta ag'obujulizi galangirire. Onoobeeranga n'obujulizi buli lunaku buli ludde. Onoobeeranga n'obujulizi buli lunaku buli budde. Onoobeeranga n'obujulizi buli lunaku buli budde. Tambula ng'oyimusiza emikono egyo ng'oyita amafuta agatuukiriza ebirooto ebinene by'olina. Tambula ng'oyimusiza emikono ng'oyita amafuta agatuukiriza ebirooto ebinene by'olina. Tambula ng'oyita amafuta agatuukiriza ebirooto ebinene by'olina. Abamu oyagala kuzimba factory, abalala oyagala kukola studios nga nnene, record labels, abalala oyagala kukola transport company nga nnene, abalala oyagala kukola oyagala kukola apartments. Yita amafuta agange ebinene by'olowooza. Abalala oyagala kuzimba ddwaliro, abalala oyagala kuzimba amasomero, oyagala kuzimba paka ku universities. Tewaliwo kitasobokanga Mukama akuwadde amafuta. Tewaliwo kitasobokanga Mukama akuwadde amaanyi. Ayagala okuzimba ekkolero, ayagala okuzimba wooteri. Otyo ayagala okuzimba wooteri, sabira ddala. Ayagala okuzimba ekkolero. Mpuliranga lw'ebintu ebinene by'otwolera amafuta. Mpuliranga lw'atoola amafuta ag'ebintu ebinene. Kiwulira muli munda munze waliwo atoola amafuta ag'ebintu ebinene.
waliwo atwala amafuta ag'okukola ebinene, waliwo atwala amafuta ag'okukola saluuni ennene ennyo, waliwo atwala amafuta ag'okukola saluuni ennene ennyo, waliwo atwala amafuta ag'okubeera mu cosmetics nga gwasinga, waliwo atwala amafuta ag'okubeera mu cosmetics nga gwasinga. Anointing for investments, anointing for investments, anointing for investments. Otwala amafuta agazimba zaakedi, otwala amafuta agazimba zimoolo, otwala amafuta agazimba zaakedi, otwala amafuta agazimba zimoolo. Waliwo ekintu ekinene ekiri mu mutwe gwo Katonda kyafukirira. Waliwo ekintu ekinene ekiri mu mutwe gwo Mukama kyafukirira. Yimusa emikono otambula ng'osabira n'ekiri kye wavaako. Sente ze wali obanja n'ozivaako. Ekirooto kye wali olina ekirungi n'okivaako. Mugambe Mukama nzizeemu okukkiriza. Mugambe Mukama nzizeemu okukkiriza. Otyo abadde revived in your faith, asking for great things. Abadde revived in your faith, asking for great things. God is bigger than your prayer, mukwano. God is bigger than your need, mukwano. Katonda munene okusinga ebyetaago by'olabanga ebinene. Otyo byogereko mu maaso ge, byogereko mu maaso ge, byogereko mu maaso ge. Ebinene ebyo byobadde wavaako, byobadde weesonyiwa, obadde ogamba ne COVID yayonoona ebintu, obadde ogamba COVID yayonoona ebintu, obadde ogamba ekonome yayonooneka. Yimusa emikono otunulira ekonome y'obwakabaka bwa Katonda. Tambula ng'omusaba Mukama nti guno omwezi gwa bajeti, Mukama nteeka mu bajeti yo. Tambula ng'omusaba Mukama mugambe taata guno omwezi gwa bajeti, nteeka mu bajeti yo. Tambula ng'oyogera ne Mukama mugambe Mukama guno omwezi gwa bajeti, nteeka mu bajeti yo. Togayala bw'oba ng'oyogera ne Katonda. Tambula ng'omugamba Mukama nti guno omwezi gwa bajeti, nteeka mu bajeti yo. Otyo musabe Mukama akuteeke mu bajeti, akubajetingira obulamu, akubajetingira esente, akubajetingira ebikalu. Omwezi gwa bajeti, omwezi gwa bajeti. Otyo otyo omwezi gwa bajeti, omwezi gwa bajeti, omwezi gwa bajeti. Bajeti Mukama, akuteeke
watali mukisa, oyo akubekuba watali kubo, agaziya ensalo zaffe, akuwa esizoni awatali sizoni, akuwa esizoni awatali sizoni, akuwa esizoni awatali sizoni, akukole bulungi Mukama. Yimusa emikono otambula ng'omugamba Taata onkola obulungi gwe omulungi. Yimusa emikono otambula ng'oyita obulungi bwa Mukama. Welcome the goodness of the Lord in the land of the living. Akukola obulungi Mukama. Embrace the goodness of the Lord. Embrace the goodness of the Lord. Embrace the goodness of the Lord. Akukola obulungi Mukama. Akukola obulungi Mukama. Akukubire kube watabadde kubo. Akuwa obugabiriza watabadde. Aleeta emigga mu ddungu. Aleeta ensulo z'emigga mu ddungu ne mu lukoola. Akikolere kabaka wa bakabaka. Yimusa emikono egyo waggulu. Olina eddakiika 10 zakutambula ng'osaba ssente z'amawanga gonna. Tambula ng'osaba Mukama ssente. Tambula ng'osaba Mukama ssente. Tambula ng'osaba Katonda musabe ssente. Otyo tambula ng'osaba Katonda musabe ssente. Yalina obugagga bonna mu ggulu n'ekuusi. Eno essala ya ssente Mukama yaŋŋamba ngikulemberenga, era bangi bazifunye naawe ogenda kuzifuna. Saba ssente. Olina eddakiika 10 zikozese bulungi. Saba dola. Saba dola. Eyetaaga dola za projekiti. Eyetaaga dola za kontrakiti. Eyetaaga dola okutikula emaali. Eyetaaga dola z'okuwa basapulaya. Saba dola. Abakozi b'omu kikuubo musabe. Abakozi b'omu kikuubo musabe. Abakozi b'omu kikuubo musabe. Ab'omu paaka empya n'enkadde musabe. Abakozi b'omu paaka empya n'enkadde musabe. Abakolera mu akedi ne morosi ez'enjawulo musabe. Saba dola. Ebizimbe bingi eby'abagagga bipangisibwa mu dola. Emaali nyingi etikkibwa mu dola. Basapulaya bonna baagala dola. Saba dola ezo. Abakolera mu akedi, abakolera mu molozi muzisabe. Abakolera mu bizimbe eby'enjawulo muzisabe. Abalina amakolero ag'enjawulo. Abalina amakampuni agatumya ebyuma mu dola. Saba dola. Ne bw'erinnya Mukama aba yagisobola yekka. Saba dollars. Otyo. Saba dollars, saba dollars. Saba euros, saba pounds. Sabira ddala. Sabira ddala. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo yingira ekibuga. Osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Nange mbaleese mu maaso go bonna Mukama. Bakolere Mukama. Kolera baganda bange ne bannyinaze abalokole be tusaba nabo. Sente
sente zisabe. Mukama akolera baganda bange ne bannyinasi abalokole be tusaba nabo. Sente zisabe. Mukama akolera baganda bange ne bannyinasi abalokole be tusaba nabo. Be bajerega be bayeyereza be bagamba mwalokoka biki. Gundi saba sente abakujerega balokoke. Saba sente. Mention every currency. Ask God because God knows where the money is. Matayo 17:27. Yesu n'agamba Petero nti kwata eddobo ogende ku nnyanja. Ekyennyanja ekinaabuukayo kiteekemu eddobo okivubeyo. Oyasamye ekyennyanja ekyo mu kamwa kaakyo oggyemu ssente osasula emisolo gyange n'ekikyo. Yesu amanyi ssente bwe ziri. Gwe tusaba amanyi ssente bwe ziri. Tusaba ssente kubanga gwe tusaba yamanyi obugagga obwakwekebwa we buli. According to Matthew 17:27, God knows where the money is. The money to clear your debt, the money to bring your goods, every kind of money that you need to work on your projects. Saba sente. Edakiika 10 ekyabulayo 5 sika sente ezimaliriza ekizimbe ekyo. Saba sente ezimaliriza project yo. Tewali asaba Mukama n'afiiramu awo. Otyo sente ziboostinga capital wo. Sente ziboostinga capital wo. Abakolera ku Nabugabo musabe sente. Abakolera mu Shauri yako musabe sente. Abakolera ewa Kiseka musabe sente. Abali mu Sipeya musabe sente. Bamakanika musabe sente. Bainjiniya musabe sente. Okusaba Mukama tekuba kwonoona budde. Waliwo emiguwa egita egiba negikutte sente. Sikayo sente ezo zobanjiza okumala ebbanga bazikuwe wiiki eno. Sikayo sente ezo zobanjiza okumala ebbanga bazikuwe wiiki eno. Sikayo sente ezo zobanjiza okumala ebbanga bazikuwe wiiki eno. Nga tumaliriza ekisibo kino Mukama akuwe financial blessings. Nga tumaliriza ekisibo kino Mukama akuwe financial blessings. Nsabira abakatoliki Mukama akuwe ku sente. Nsabira abakatoliki Mukama akuwe ku sente. Nsabira abangerikani betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira abangerikani betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira abasiraamu betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Gundi tambula ng'osaba sente zisikeeyo. Nsabira abasiraamu betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira abaseveniside betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira abaseveniside betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira abasodoksi betusaba nabo Mukama akuwe ku sente. Nsabira bannayuganda Mukama atuwe sente. Nsabira abali mu diaspora Mukama akuwe ku sente. Nsabira abali mu diaspora Mukama akuwe ku sente. Nsabira abali mu diaspora Mukama akuwe ku sente. Akuwe ku sente Mukama. Ekisibo kino kitegulule sente zibadde zaaganirayo.
ekisiibo kino kitegulula essente ezibadde zalemerayo. Ekisiibo kino kitegulula essente ezibadde zagaanirayo. Oyingira Julayi ng'olina ssente. Oyingira Julayi ng'amabanja ogasasudde. Oyingira Julayi ng'olina ssente mu linnya erya Yesu. Oyingira Julayi ng'amabanja ogasasudde mu linnya erya Yesu. Otwala ekigere mu next financial year nga you are blessed with money. Julayi musikemu obujulizi. August, September, October buwanguzi na bujulizi. November buwanguzi na bujulizi. Tumaleko December nga Mukama akukoledde eby'omwaka n'okukirawo. Tugenda okumalako December nga Mukama akukoledde eby'omwaka n'okukirawo. Wabeerewo obujulizi mu bulamu bwaffe obuteegaanika. Yeegulumize Mukama. Yimusa emikono egyo waggulu. Tambulanga omugamba Mukama nti nsaba ompeeyo omuntu anakyusa obulamu bwange. Musabe Mukama oba omuntu oyo ali luddawa naye Mukama amukuleetere. Weetaagayo omuntu mwannyinaze. Weetaagayo omuntu muganda wange. You need that person who is well connected. Amanyi ebingi by'otamanyi. Weetaagayo omuntu oyo amanyi by'otamanyi. Weetaagayo omuntu mu bizinensi. Weetaagayo omuntu mu bizinensi. Akuwa abawera. Akuwa omuntu mu bizinensi. Akuwa omuntu mu by'okuzimba. Akuwa omuntu mu byonna by'oyagala. Saba Mukama akuweeyo omuntu. Otyo tambula ng'oyimusiza emikono. Saba Mukama akuweeyo omuntu. Mukama akuweeyo omuntu. Taata njagalayo omuntu asobola bye sisobola. Anjagala era nga njagaliza. Saba omuntu asobola by'otasobola. Saba omuntu akwagala era akwagaliza enkulaakulana. Saba omuntu oyo akukwata ku mukono obulamu bwo ne butasigala kyekimu. Katonda akuweeyo omuntu oyo akukwata ku mukono obulamu bwo ne bukyuka. Katonda akuweeyo omuntu. Mukama mwene akuweeyo omuntu. Otyo Mukama akuweeyo omuntu. Akuweeyo omuntu Mukama. Akuweeyo omuntu. Abali ebweru Mukama akuweeyo omuntu. Abali mawanga g'ebweru Mukama akuweeyo omuntu. Asobola okuwa n'abantu 1,000 ne buli muntu ajja gy'oli abeere wa nsonga. Buli muntu ajja gy'oli abeere wa kigendererwa. Zikuba egwaniriza abantu ab'ensonga era abantu ab'ekigendererwa. Zikuba engoyaniriza abantu ab'ensonga era abantu ab'ekigendererwa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono otambula ng'osabira Isirayiri omukisa. Yimusa emikono otambula ng'osabira Isirayiri omukisa. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Isirayiri omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Yerusaalemi omukisa. Sabira Yerusaalemi ekibuga kya Mukama omukisa.
sabira abayudaaya mu nsona gye bawangalira Mukama abayira omukisa. Sabira abayudaaya mu nsona gye bawangalira Mukama abayira omukisa. Sabira abayudaaya mu nsona gye bawangalira Mukama abayira omukisa. Era abawa obuwanguzi. Yimusa emikono sabira bannaffe abali mu mawanga amangi Mukama abaweereyo omukisa. Abagenda ebweru okukola sente, abaluddeyo, abakagenda, abagenda mu sizoni eno, mu wiiki eno, bonna abagenda ebweru tubasabira omukisa gubasangeyo bagende nago. Abali ebweru tubasabira omukisa. Abadde abonaabona Mukama muwakwateka muwe emirembe. Abali ebweru Mukama abayira omukisa. Abagenda mu mawanga gonna okukola abeere nawe Mukama alwana entalo zo. Yimusa emikono egyo waggulu. Tambula ng'osabira Uganda emirembe. Sabira Uganda emirembe. Sabira Uganda obutaba na ndwadde. Sabira Uganda emirembe yonna. Sabira Uganda obutaba na ndwadde. Wabaddewo amawulire agoogera nti COVID ayagala kujja. Wabaddewo amawulire agoogera nti COVID atambula tategerekeka. Tambula awonise amaanyi ga Mukama agasaanyawo endwadde. Tetuliddayo mu lockdown, tetuliddayo mu kulwala. Tetuliddayo, 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 tetuliddayo. Langira emirembe gya Mukama gibeere mu Uganda. Langira obulamu bwa Mukama bubeere mu Uganda. Langira obulamu bwa Katonda bubeere mu Uganda. Langira emikisa gya Mukama gibeere mu Uganda. Emirimu gy'Abannayuganda girabe omukisa. Tewali mirimu okwesiba, tewali ndwadde kwegulumiza. Mu Uganda tugulumiza Mukama, tetugulumiza ndwadde. Yimusa emikono osindika omukisa ku mirimu gy'abalala. Amakulu gaakyo nti naawe kati basindika omukisa ku mirimu gyo. Sindika omukisa ku mirimu gy'abalala. Abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, sindika omukisa ku mirimu gyabwe. Abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, sindika omukisa ku mirimu gyabwe. Otyo sindika omukisa ku mirimu gy'Abannayuganda abali mu mawofiisi, ba professionals. Sindika omukisa ku mirimu gy'Abannayuganda. Otyo abali mu bizinesi ez'enjawulo, abalimi n'abalunzi, buli omu kyakola mu Uganda akirabiremu omukisa. Gw'osazewo zikuba zikubire ddala. Yaniriza omukisa gw'Abannayuganda. Yaniriza omukisa gw'Abannayuganda mu mirimu gyabwe. Yimusa emikono egyo waggulu. Tusabira ababadde baagwa, abalwanyisibwa, abaagwa ne bava ne mu sisitimu, Katonda abakomyewo. Tusabira abaali beetandikiddewo ebyabwe, abalabe ne babayiikiriza. Tukoowola amaanyi agava mu ggulu gazzewo, emirimu gye bayiikiriza giddewo. Bayibuli eyogera nti ekitiibwa eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka. Yimusa emikono gyo gita omukisa gwo kati. Guno ogugwo guli pasono. Guno ogugwo, guno ogugwo, guno ogugwo, guno ogugwo. Yita omukisa gwo. Yita omukisa gwo. Weerangirireko omukisa ogugaggawaza ogutalina buyinike. The blessings that makes people rich. God's blessings that are sorrowless. The blessings of God that are not added on with his sorrow.
omukisa gwa Mukama ogutaliiko obuyinike, omukisa gwa Mukama ogutaliiko obuyinike. Webale Mukama otufudde omukisa, webale Mukama otuwadde omukisa era otufudde omukisa. Zikubire waggulu mugambe webale Mukama otuwadde omukisa era otufudde omukisa. Bwe twali tutandika ekisibo kino, Mukama yaŋŋamba nti oba oliko eddogo ng'omanyi oba tolirimanyi, oba toliriiko oba oliriko, oba olimanyi oba tolimanyi, liteeka okuvaako. Era Mukama yaŋŋamba nti mu kisibo kino agenda kutuwa obujulizi ate atufuule bajulizi. Ogenda kubeera omujulizi omulamu. Era Mukama nampa ne clarity between a matter and a witness. A martyr is a person who dies for his faith. A witness is a living person that witnesses what God has done. So you are not a martyr in this case, you are a witness. You are God's witness. Ogenda kutambula ng'ojulira emirimu gya Katonda. Abanaajulira emirimu gya Mukama nzikubire waggulu zinoge. Ogenda kutambula ng'ojulira emirimu gye. Ogenda kutambula ng'ojulira emirimu gye. Mukama akutambuza amawanga ojulira emirimu gye. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Imirya ku bigere ebyo tusabe essala ya Mukama ffe. Very good. Oyimusiza emikono. Yimusa emikono gyo. The Lord's Prayer. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Zikubire waggulu zinoge. Zikubire waggulu zinoge. Mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa Mukama. Mugambe twala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa Mukama. Dayo mpola mpola mu kifo kyo. Mugamba atwala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa oyo Mukama. Mugamba atwala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa oyo Mukama. Atwala obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa. Yimusa emikono egyo. Yaniriza amagezi n'amafuta n'ekitiibwa n'obugagga n'obukuumi Katonda byawa abantu be. Yaniriza ebyo Mukama byagabira abamwagala. Yaniriza ebyo Mukama byagabira abamwagala. Haleluya. Zikubire waggulu mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Zikubire waggulu zinoge. Muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa Mukama. Muwe ekitiibwa Katonda abeera omulamu. Muwe ekitiibwa Katonda affe. Yeebazibwe Katonda abeera omulamu. A sunny day. Thank you, Lord, for making this day for us.